ko amanya ne dowoozi yenze faro wano wendi ndi wano ku levels nsonga ezitulese nsonga za luyimba lwa Prince Omar ono kyali wanga badde abeera yagendako e UK awo twakola premier ye yali amaanyi nnyo n'agendako e UK n'asoma n'akomawo so naye ng'ensonga ezitulese leero za luyimba yakoze oluyimba olwo nalabye full figure amuteekako embeera nengamba kati full figure ku myaka gya full figure okubanga ateeka kuwona embeera mba sibitegeera naye kiriwo ku luyimba ti Khalifa yabaguza oluyimba Khalifa mu kubaguza oluyimba yabaguza oluyimba olubbe mbu yabba lubbe kati oluyimba ono alukwata aluteeka ku YouTube nannyini luyimba alusangayo nga bamukuba strike okukuba strike ku YouTube munayo ebintu ebyo si birungi ennyimba z'omusajja zonna bazikube akedde ku CID atekeyo omusango byonna agenda bitubuulira nga weebiri Prince sanso okulaba ya Khalifa kama wange ng'otidde nnyo nasiri bulungi embeera gye ndimu endwaza n'okundwaza abantu soko babulira amanya gange nze mukose Omar amanya gange ag'obuyimbi nze Prince Omar yebambi ensonga etulese wano olwaleero nyina olimba lwange natadde bagita bagikweka mu kutabagikweka olima nalugula ku bad character naita management ya Khalifa Aganaga kati mugula oluyimba nze nakwatagana muyimbi nga muyimbi munnange Aganaga ne muganja aga luyimba nga brother come and do what tukola oluyimba kubanga oli mukulu wange kati mukulu wange amala okumpa oluyimba nga ayise ne management yange maze okwogerezeganya nto oluyimba olima ntadde weekend ntandisa dukolera run yaro going on interviews premiering it kati man premiering ku TV mu Uganda wano then manager wange yali we on NTV utafuna notification kati afuna notification yangamba ni manager Ibra nasoka holding back kubanga yani chingambire na ku TV yanenduzinga vibe ngamba kamugambe nga tufulumye kati mukufuluma angamba olimba luvuddeyo nginokera ku simu yange nange kubanga mbadde obongo bwabadde ku interview nginokera ku simu nga nabo olimba kitufu teruliyo nengamba kacheche ganyi tukugeza ko connecting Aganaga because oboina kutukira mu nyini yalukuba nengamba Aganaga what's wrong nanga muganda wanga bali authentic what ate ngezo chitunlamu ngate ye police atalina buzibu bishagane atu oluyimba ne ono tugende mpola Prince Omar oluyimba walukolera wa olimo nalukola wa bad character mzee wa Khalifa yeso tyo Khalifa yakuba beats ezo beat ezo waliwo omulenzi azikuba bamuta producer mumanyi simanyi manya aina producer we zinatuukayo nga session ngina jigaba na Khalifa Aganaga yebambi kati mugaba na session na Khalifa Aganaga I created the song malo creating oluyimba nga malo creating a project lumna akwataga ge nto oluyimba weekend mundu ade drive mundu ade promotion management wadde full force that's a budget on the ground yeah kati I'm following program jetulina premiering the song genda ko ochaleno rogereko genda ogireti ate ngatufuna strike ya YouTube omuntu kubanga strike yetegeza muno ekintu kyolinayo kikope obase kyo sikicho obachibbe nengamanze omanza abantu bengeje nkola projects zange nzikola authentically omanga ngina kugolima ndujja ku main source y'omuntu I create something new siba ochitegera kati my management connecting Aganaga nenga bambi one da bit authentic banange bitu agi creating ira wano katugenokera ku mwami agamuno tuwajiba omwami ngagamuno yatukubira ku namba MTN yawo namba MTN nga manager yakubira ku manager bani mwembi kubanga awazi nali mbadde mukamba na baga manager nze nganzo mwembi you make me focus right ate kati muri mukatemba muri eno mukwetinga misawo ne banga maneda bami nafi namba jagamba tetujimanyi tetujikosanga kone tutegera muno oyo scammer nze kati mwiteche okitegera scammer kati avudde kulimba roba daito olure agenze ku project zange endala uya ajeyo timai endala ze yakubye uyo haleluya ali kuyiwa my full work zino ze zimu ku mpapula eziraga eza ba YouTube ziraga nti oluyimba lwabadde ayina yabba olubbe era ne bamukuba ekipapula ne bamukuba strike so ennyimba zino empapula bino soko binyonyola abantu kati empapula eno nga tolaba kati ngwino message olaba ebe egamba due to copyright take down notice we have received and we had to take down your video from YouTube eno strike ofune sukemu
page ne wakawe na ino bomu ye strike mubamu ensonga nakubye asinzira wa anti kati ono yela bagamba video title Prince Omar ya muhimi Prince Omar title bagita bagikweka ne bagamba take down it issued by Chira Beats. This means that your video can no longer be played on YouTube. You have received a copyright strike. Copyright tegeza muno muwako yo project obagobota deyo mulimu ekikope olupabulo ludako lwaki ate yo project embagikweka yo project ne bagikuba yo project bakubye bakubye ne project ate kirungi YouTube wekikola ekuwengeje mu kikona oba oyino genda wo yagamu kicho muteseganye yetegere ekituufu ekiri eno wansi kati kumu abo omufu yegwe katupeje gwejjako kati kitegera kati right now YouTube kyemanyi right now yenzani omukyamu yenza atadde wakatali wange kubanga oli yalopye mukola apiru okola apiru n'ogigamba nti ono waka talina bukakafu nti ono waka wowe mwakoze apiru eyo ku YouTube anti kati muzee olaba apiru eriwe YouTube omala wanika oluyimba kubanga lukoppe ekugambirawo nga to uploading negamba this work you are uploading it is for another person omuntu yena akosa YouTube mbukakafu ekyakimanyi kati ono mwami YouTube never told us that ono mwami just yalina sample ngefananyiza oluyimba kubanga nkebede ku YouTube twakede ku YouTube nga tuyita mu waka yakola samples za nyimba okitegeera kati yakutte sample agiretinza ku full project ye tamanyi kyali okwa affecting ya if abakosa project kiba kintu kinene from marketing from video from bintu bingi project okutula munge tude ku YouTube eba itwala amanyi g'abantu mangi nnyo kati ye mu strike nga yayinza okustrike nga strike ka sample ke anti YouTube Prince ekutera option ne kugamba nti mukwatagane n'omuntu oyo mulabe muteseganye akujjeko bani eyo kuba oli asobola giriftinga era n'okuteseganya twageza kuteseganya n'omwami naga muno ayaga bisatu ebya dola nemugamuze namana vaka kubisatu naga manjagala bina avudde kubina nagenda ku project ndala ya Hallelujah gitwaje shootingira Zanzibar naga yagenda ayongerako kati I don't ekitegeza ambition yono guy eba sente enyimba zino twogere kati amazima enyimbo baddo banzibe enyimba abadde content wowo anti kati muzee olaba ebintu bya YouTube content wabasi wowo anti kati muzee olaba yensonga kuraki nkutera era ndikola inegulire kubanga omuntu awagira omage nakitola muno nzibye wakwemba deliveringa siba content ulugwemba ngino kozesa aba authentic from kuba producer aba mumpadde and why is the complaint awacha complaining ali striking a page yango limba lumaze kwata bujo talulaba why is he striking the song nga already lukola another chemanya what is chemanya waliwo manager wo muyimbi omu ali creating on drama ina kunze simanyi kurachi naye mwana nze nimbubuka mwana nja sinja kuyimba today wa Khalifa oyo bangamba mbwa atunda nnyo waka w'abantu akuliyetinga nnyo waka namuguza abantu mu bintu ebitategerekeka Khalifa yatula ku keyboard n'akola beat eyo oba gwe wasanga beat nkole tutandikira awo tugende tulabe mu data we yakolera beat eyo kati nze muzee kyanyiza okugamba ate wengine okwetolera kiri nti that oluyimba yalumpa nga ya Aganaga it's bad character era we chiri bad character yampo oluyimba how they made the beat and how the beat came to life it's not sijimanyi nze nata approaching a company nga ina project je kozo oluyimba nemba gama njagala beat eyo ate egunagula ko muwandisi he's a writer Khalifa mukulu wange kinanga muzee wanagamu no bampise nkole no muyimbi omunene yenna obviously over respecting a creativity ye over respecting oluyimba luno mwalujjawa ebyaddala kati twogere ebyaddala omuyimbi abadde n'obusungu bungi akaaba tabitegeera jategeera project eno mwagijjawa project eyo ndozanga nkutandikira okwanjula management yaffe enkola ne trigger ne wale wa Andrew Dr. Andre yani Daddy Andre yeah so trigger tuina tant management nze ne trigger so omukulu Prince Omar ntifa abatekinga buli kimu kutandikira kunoonya nyimba embeera ye okisegeera career ye tambula etya nti mucho twesitula ne tugenda ku bad character tuina bitwale eya mukulu Aganaga tuina ensonga yali etututeyo muna inaka program ke ka sound check kalungi nnyo so tuba tuyitiddeyo ko ngatunyumya muko natukubire ku kigoma natugaba nenyi nawo oluyimba
nitulwagala oluyimba netulusitula mukyo nti sifa abasalawo tusitudde oluyimba netugenda tulabe omuyimbi waffe anayagala oluyimba tutuukayo omuyimbi oluyimba n'alwagala netuvibinga nga lukyali mu ddoboozi lya Aganaga omuyimbi n'akola atya nabeera n'oluyimba tetwalukolerawo ndoza twamala n'olwo oluyimba nga weeks 2 so with time nga oluyimba tufiiringa so oluvoicinga twesitula netugenda ku bad character ya mukulu Aganaga tukole oluyimba owuninge era netusasula oluyimba neruowuningibwa Prince Omar oluyimba luno mulusanga luwedde musanga kiwedde oba Khalifa yatula ku keyboard n'agatta amapeesa kuba awo nawo tulina otegeerawo Khalifa ayinza okuba ya downloading ebintu n'abigatta omanyi Khalifa nze mumanya agatta nnyawo ebintu kati nga bwogambye nti omumanyi nze ate nange mumanyi ku lwange akola atya munange oluyimba lwaliwo era mu 3 piece nti olwalina dabu yalo gye twasookera okuwulira netufiiringa lulina dabu era buli kimu tukirina so netufiiringa omugere nga gukola gutya gutuyisaawo okuwulira lyrics nga ne lyrics zituyisaawo so oluyimba lwonna terwali haafumba oba yali project nze njiyita project nti lwali lujjudde oluyimba mwalugula sente mmeka tutandikira oba yabubawa one blood oluyimba twalugula $1,000,000 okulujja wa Aganaga si ye producer yekka yalukola tulina ba producer abalala 2 nga olulabo oluyimba teruliko video director ku video yalo teruliko audio producer nti we twalujja wa Aganaga ffe gwe tumanyi yakola original piece y'oluyimba netumuwa akakaddeke producer ya masteringa netumuwa akakaddeke waliwo ne yakyusakyusaamu kaawo so audio yonna yamalawo $3,000,000 ya masteringa yakwata 3 ne Khalifa mwamuwa 3 Khalifa yakwata emu then ne ba producer abalala 2 kamu so audio yonna waliwa $3,000,000 oluyimba lwali lusasule oluyimba lwasasulibwa bulungi nnyo ne balutuwa Khalifa yakola mulimu ki ku luyimba luno yabawa bwedabu beat yabawa lyrics Khalifa mu luno oluyimba ye composer oluyimba kitegeeza yaluwa life nze kyemmanyi nti najja n'ensiima ekintu so simanyi oba yakitandika atya simanyi oba nenze najja n'ensiima nti ze wemba nsiimye oluyimba era we yali alumpa mu 3 piece in that ti idea weeri era ne mukumpa buli kimu okukishiftinga okitwala eri gwe bayita data nti ne data yali waali oluyimba olwo olumanyi oluyimba ndumanyi oluyimba olwo nze naluwandiika era studio yaffe yalukola Prince Omar netulumuwa naye n'agenda n'avoicinga n'akola ebibye ne bakola ne atin kyanewunyisizza nnyo okulaba nti wali omuntu eyavuddeyo oluyimba n'alukola ki ate ng'oluyimba olubadde lurayizinze nnyo nga lukoze controversies nnyingi nnyo olubadde lukutta abantu ku mitima mu ssaawa zino abantu beeyeekedde nnyo bashibakato baliddemu abantu enkwe okitegeera biki bikyobalaba full figure abantu emitima bagikola ki bagikwekola bakameriyoni nebbalamu kati beevuma so kati nga ye Prince alina buulirira abantu bamukengeddomu ye so ne muyingiza oluyimba olusobola okukwata ye gwe bamanyi nti mugagga biki so kati nenjagala connecting n'abantu bawansi bagenza okulaba oluyimba lukutte nnyo ne balwerijjako ebyo bibaddengawo ku buli luyimba olufuuka olwakabi bread and butter bwe yafuuka owakabi buli omu n'amwerijjako so kati nze ngenda ne ŋŋamba nti nno lwaki era olwo luyimba lwe bakola ki lwe beesibako olwa Prince Omar oluyimba ekigendererwa ky'oluyimba kino mulamwa gwali ku ki omulamwa oluyimba oluyimba omulamwa gwalo gukwatagana ku mbeera z'abantu enjawukana mu bantu nti nga olira nti abantu emitima bagikweka nti obeera n'omuntu yali ne Bobi Wine n'amufuula owakabi n'ensi okubeera ng'emulaba n'amala n'agenda eri n'atandika okuvuma Bobi Wine talina kyali full figure ani yali amumanyi yali yagwa yakuba oluyimba lumu mu bulamu bwe ate yalukuba mu chance biri ebiseera nga tewali nga ne business tewali na competition wali already yemu studio ofuna chance kati bafuna chance oba ne bebaka nawo ba produce ebiseera ebyo byaliko nakola oluyimba olwo okitegeera so kakati sawa zino amaze emyaka ngami emeka nga tafulumya music okitegeera so mulamwa gwali kwaba abakweka emitima tugende kati oluyimba malolukola maloluwandika Musisinkana mutya ne Prince Omar Prince Omar nze nkwatagana naye ne manager we Trigger
Yes, bavuka bali abankola benkola nkolagana nabo ne bajja oluyimba bajja ne mba sampling ennyimba nyingi ne balonda molu ne mbaga okay kale oluyimba ne balusasula n'endubu ne tulugize ne jawano Prince Omar atekamu ebigambo n'atwala ne wa atini ne bamaliriza oluyimba ne lutambula badde lufunye kugamba lubadde abantu balwagadde nnyo ng'oluyimba lutambula gende mpola honorable oluyimba wakola ki omulimu wawandiika buwandiisi oba ne beat dub zonna nawandiika ne beat ffe twagikola wano ffe abakola ekyatandika ne producer Montana huyo producer wali oluyimba tulinawo ku dub ku data w'oluyimba luno ese data wali tata tulirewo ko tulabe watukoye in fact oluyimba olwo ngenda nalugulawo nga nze nduyimba lwakuba kiba kibi nti saagala nnyo luyimba mba saagala nti oluyimba olwo nasooka ne ndupostinga kunako okitegeera nze kennyini nga luli mu ddoboozi lyange nembeera nalwo okumala ebbanga luvaayo nga lutandise okutambula oli naavaayo n'alwesibako era Prince Omar njagala muzzeemu amaanyi mugambe nti nno kati ye time tewali muntu agenda kukugamba mbu kati osaze oba kati okubye hit essaawa zino okubye hit bwebwo obubonero obweyoleka mbu okubye hit kubanga hit lwe luyimba abantu lwe balwanira maama singa lwange nze nalwandika nze tebansasula gwe nyimba mmeka era ze balwanira era ogenda olaba ennyimba ez'akabi ze balwanira so kati oli agamba ate beat yange oluyimba lwogera ku bintu by'abannayuganda Kirya Beats ye yakubye copyright ye yabagira yabasose basaba sente $300 nazirinyisa nakuba n'oluyimba olulala olwa Andre nakubayo n'olulala so agamba beat eno beat ye ate gongamba mu abakola beat nanti beat ffe twakola wanene yaffe kati kisooka abantu abamu kye batamanyi babona bali mu music nti bagenda bo ne baba nga beegomba okubeera basita okitegeera kati ne bakola buwaka bwabwe nga bakopereza ennyimba z'abayimbi kati bwafunawo obaka melody kubanga olaba keyboard eno giraba tekyuka omuzungu yagikola ne Michael Jackson yayimba efaanana bweti Paul Kafero yayimba efaanana bweti yo tokyuka melodies tezikola ki azikite zikyuka nti kiemu basobola ogiyimbiramu ennyimba nga 10 okitegeera nga owulira nti zino ennyimba zedde bayima nti ennyimba zino ez'Abajamaica okitegeera nti kieyo ebeera egendamu ennyimba ki kati oli bwawulira ki ng'egendamu oluyimba lwe ng'agamba ebabbye oluyimba lwange okitegeera soko owulirize music ogambe nti banzibye ki okitegeera oli yakutte engoma eno engoma twagikuba ano yaraga okitegeera owaffe ow'ekiganda kakati ate gwe bw'ovaayo ng'engoma erimu n'ebigambo ng'ogamba mbu ate beat simanya okukuba kwekwasa wabula tutereka amaloboozi gokka tuwulire ebintu bino kubanga tukoye obubbi mu music industry eno buli avaayo agamba nti banzibye so yoyo data w'oluyimba kuba tubadde tumanyi mitima bagikweka nga buwale munda bantu bamukama tukikiki kino webamala okusomoka bwegabavuma bantu emitima bagikweka tuddeko mulweka kiretera abantu mmenya amateeka kiretera mmenya amateeka bantu emitima bagikweka tuddeko mateeka badde international kanyimbire kubeeka kiretera mmenya amateeka bantu emitima bagikweka story ya shiba gwe yalusookamu n'oluyimba wootyo bwe yajja n'omusooka n'omuterako n'amaloboozi ko nga kwegali n'abiwulira era kubanga oluyimba mala lukola tumala lukuba wano towa muntu buwi kintu ate kati ndukuwa n'ategeera atya melody ne style mwe notambulira mala kuba wano ngoma era ntandikira wano ngoma bwenti nenjikuba nti nkuba ngoma nti oba nkuba nti gutujam otali baby omutima gubeera gutujam guba gukuna bwetututu kati kankuyire ennyimba nti ziba mu kodi zezimu kite nina story n'omwana teyazaalibwa yatunda nananana tinatu titikikuta okitegeera so gutujja okitegeera okugamba ennyimba zibaamu okitegeera
obulamu bunywa kudigida sikwebaka kuchakala anti ne busereka teziwera adolweleke wa people say adolwele okitegeera so ki ebereti anti egenda mwenyi nange kati bwe nange nandivuddeyo ne ngamba gulu ne diyanziba kubanga ki eyo egwa muki mu nyimba zange ezoyitangayo okitegeera so kati kibakaanako tebakikola ki tebakimanyi bwe byuma nkulaze mbimanyi obikola ki kati njagala ombuulire just nti oluyimba lwasusse we luyina okitegeera lufuuse lwakabi ne lubanga buli omu atandise olukola kyo lubuukira era Prince Oma kino njagala mutegeeze nti nno nze Khalifa abantu bangi nnyo balaba nga oli successful baagala nnyo okunoonya engeri gye bakuzza ki wansi ennyimba balaba zibadde zituuse waggulu nnyo nga bad character etandise okuwamba so kati bayinza okuddira nga Prince Oma ne bagamba engeri musajja atujale upcoming muto bagenda munyigiriza ate n'ekirala bawulira Prince Oma ayinamu ku maki kumaja n'ekyo basobola okigamba gravity okitegeera so kati olumu ogenda n'okirala n'ogamba waono yasuuse n'apima n'agamba Prince Oma balina ssente nja munyigiriza munge luno oluyimba olusoose okutambula ennyo kati ngenda muteekako intimidation muggyeko ki muggyeko ssente naye ng'ate omuntu owange oyagala bakale bakubbye Prince Oma alina contacts n'abebweru bamukubira gwoba ofunyemu okwemulugunya lwaki teyasooka kukuba ssimu eri kugundiza aba Prince Oma nti amunange management munange basajja mmwe mwabba biti yangu ba mwabba ekintu kyange anti nze ayinza obata ayinza obutategeera nti ki nti oba bad character nakubira omwe koza omuyimbi anti omuyimbi ye kyangu nnyo wera direct ku munanyi nakuba nti bannange nga bookinga nti mujebale ono Prince Oma ono management ndi banne mbadde ya Prince Oma kakati oluyimba wetu ne bwe ruti mwanzibye mnete mwansasula lwaki oba at least mukole ki munsasule then we bandiganye okitegeera awo nagenda maaso na striking nigutuyinza kubeera out of the blue no very no striking cause ne court oba tugenda mu mateeka tokkirizibwa nti oli bobo omugoye naye akyakoze mboyina mukuba luyo inagenda mu mateeka ensonga zino olowooza zirimu politics kuba oluyimba lulinga olulimu olukoonakona abantu kirabika n'omwana omuto akiraba nti mulimu bamafia mulimu bamafia bali mabega banoonya engeri gye bayinza okutandika okwononamu Khalifa kubanga Khalifa badde abuildinze ki kariya nti nze nagenda mu music bafulufiga banvumye buli kaseera babeera ku TV bazerinnya lyange mabega olwokuba mu mpagira ki Bobby Wine nze naliko ne fulufiga ne tugende eggulu ku bya people power okusaba akalulu ku mwana wa university okitegeera nendaba ebyebirowoozo bye nendaba ebikulwa bingandabira ddala just aliwo okulaga abantu tibannaye bankuba n'asaba abantu ssente era n'omulamu gwe mu people power tegwali ki gwamugundu so batuvumyevumye n'atujolonga so kati bino byonna era mba ndaba buyinza obbeera obukodyo bwe bumu just okwagala okudi campaigning ekintu kya Khalifa kye balaba ekitambula bakuba oli naye nga baagala okitegeera nti balaba akatale nkawambye empandiika kuba kati ne ba politician esaawa zino ne banneetaago bawandiikire ki aba NRM bo bennyini okitegeera kati ate balaba oli yatutte ddala golodi nti bali be baatwala tebamanyi kuyimba nti laba bebekulu teyewandiikira fife bamubeeza bubezi yes fix a fact era nze bwansasula era muwa oluyimba olwakabi yeah but it comes with a price bwekiri so abenaremu tebamanyi kugira tebamanyi kuwandika umanyi kati ng'ebyana ebirina ebyedda nga twasomanga nga waliwo ekyana kirina fees kirina amata mu keesi buli kimu kirina fees bazisasulirawo bazisasula na mu holiday in fact bazisasula na za mwaka kati bibye byana kati Khalifa kye kirina okukolebwa omusajja ali eri akaaba bambi upcoming omusajja batamanyi science wando kiri kintu kimu nti oli acomplaining adde ku ground simple susikuye kusalawo kuba kati aba yasazeewo kati tukole ki yasazeewo nazikuba itugenda jigala tagenda jigala atya anti complaints kasaziwere esatu ate kati zonna yakubye oluyimba lwo nakubirako ezandrezo timaya waliwo n'olulala oba aleluya baki nalo nalusabula kati complain eddako YouTube ebeggala obugazi page ya musajja anti era naffe era kyetugenda okukola ewuwe cause complaining nti yayinza olowooza ali safe naffe tugenda tandika butandisi complaining nti nange nsobola okukwata ekintu kikyataddeyo kyonna from nowhere nenkyesibako paka waleeta obukakafu nti si kyange
Kuchimanyi? Because it's all about just kwesiba wesibe kumuchi kumundu. Naffe kye yalowooza nti nno ffe tetutegeera. Tugenda mu kuba naffe ki niyiba gijjeyo. Era mu mugambe nti bwabanga ali mba mafi yasimanya tumulaba era twamulabe yeyogedde. So naffe tugenda okukola is naffe kugamba nti ezo beat ya banzibe. Because naffe kitegeeza naffe music of amuwuliriza. Okitegeera ate ne tubuuza bwabeera nga beat ze tayagala bazibbe ekizimuwanisa ku kitimba kiki? Kininga we nave ne complaininga banange kale banange music wange era muwuliriza bwerere kyokka nze mutaddeyo kati oyagala ffe tumukolere ki katumuwulire kati Nyimba agamba mbu ye ataddeyo beat era yateekayo beat. Khalifa bayimbi kibozi owandiikira kuba ennyimba zo zonna bayinza otandika ozitandika ozinoonyerezaako ne batandika okukuba bonna bowandiikidde. Bani bowandiikidde? Nze waka wange kikulu ali exception nti waka wange mbutuufu ye ali above the competition nti onoonya woyinza omukubira kakasanga bwe kiba kya music kyo ekyo tebalina basobola kunkwata nsobi kuba music namusoma ate nga nali nina n'ekitone. Okitegeera ne bikwatagana bitya ne mutegi kyovulaba nti nze ssaawa zino sirina luyimba yesi lwakabisi nze nzannya ne industry nze njitambuza okitegeera nze njitambuza sina ku kitimba kokka nkumanya ku kitimba okitegeera sina ku kitimba kyokka genda ne sound kyoyina omanya remix kyoyina omanya gweya mu mix isibu soko osome project zo muganda wange kyoyina omanya remix gweya gikola isibu wano wenyini ku bad character remix tulina nakyuka shiba tulina bagikweka bagikweka Prince Oma tulinayo jajja waazao mazike tuze no ulira rararara baraita bangi nnyo bawandiise Nyimba naye kizibu nnyo wandika oluyimba olukyusa embeera y'omuntu ye nyini ne lumukyusa ng'omuntu ne lumukolera kariya nti eyo moment oba singa terwali luyimba olwo omuntu oyo obulamu bwe tebwandibadde kye buli ssaawa zino okitegeera ekyo byonsinga ennyo okunootingira kyovulaba bana ba awards wembakwatira ensobi nagamba tofuddeeyo muntu bw'oba omuwa kigambo nti artist of the year relevance kigyalina bw'ayogera ekigambo bameka abakigoberera okitegeera Fresh Daddy yajja n'afuuka ensonga lwa kigambo kitya mazike era wano nga tetukoseza bintu bya bay ne video esooka na recording sa simu sigenda mu America leta byuma twabigula wano made in Katwe Nyimba so Fresh jajja no mu making Fresh Daddy okitegeera n'afuuka ensongera na ruling n'abeerawo ngebiseeri yesta buli kamera egenda we buli kimu buli wamunga plat wo watagenda laki wamuta nti just bintu bya buntu nacho facts nti Fresh Daddy namukola nze atuukeyo era n'atuukayo nakati ssaawa zino basobola omuyita n'akola akalango akyalya ku ntuuyo ezo example ng'oli omusajja Bosco yesi baamukola n'abanga afuuse wa kabine tebamukolera profile okusigalawo kati ssaawa zino tosobola nakitegeeza nti yaliko mu kalango Fresh Daddy wamuzimba emirandi paka mirembe n'emirembe agenda beerangawo ngera bo mazike ng'oteekamu n'owulira bakyawa nti ennyimba z'empandiika ebiseera ebisinga Katonda nnyamba nizifuuka controversial mu ggwanga ne ziteekawo moment ate ng'ekyo kye kifuula omuntu ow'akabi so tobba nnyimba tobba beats tobba dubs teyinza kunze bamalayika be bampandiikira muntu kyayinza okumpandiikira ebintu byempandiika bintu biri okitegeera biri kugamba nti mpandiika n'ebintu nebimala ne bibaawo okitegeera oba kati kwegamba nti waliwo ng'obagamba nti omuyimbi abeera mutume abeera mubaka Katonda bantu balina okukikiriza nti tuli babaka kyovala twatuse ne tugamba katukituukirize embeerera ddala n'omubaka omutuufu agenda mu palamenti omubaka w'abantu tusooke tugendekaawo tujja kudda tukiwayindinge Katolo bwama yavuddeyo n'agamba mbu oyambala bwambazi bigatto biwunya sibitegere ebintu byammwe ne Katolo bwama lwaki nga ate mukola ki oli eringa taata olwaki tomulekera Kalebo Katolo bwama kambanyonyola ekimuluma oba ekimulumya omutwe tayina bitabo bagamba obutasoma bulumu okuze kati ssaawa zinatandise okukaalukana n'omwana yavudde mu ddwaliro nga yagwa nga tayina wadde ayinza muwa
kamera wabula era okumuwa kamera ina kwogera kunze Khalifa wakabi okitegeera nzaddako yaliko naye nga nzaddako muzeeyi kimumpalanya oba kimwogeza ebigambo ebingi ebyo byonna teyasoma talina kipapula kiri clean bwekiti nafuna BB nziraba okitegeera Martin Ndijo yennyini eyanzijjako interview yange eyasooka nga nfuuka sita n'ebifaananyi yabikuba akola mu bukedde mubuuzi oba ebifaananyi byo tabirina 210 we byafulumira nga sinaba nafuuka katabireete Katona bwaleeta ekipapula ekitukula bwekiti agannyabo wallahi sigenda kwesimbawo ate alina n'omusango gwe bamulopa ogw'obutasoma nti talina kipapula kino nejajula Justin lwakuba abafuga bakadde bonna aleete empapula ze mugenda ne mutuvumavuma nnyo full figure mutumanyira nnyo Ashibaga Kato mutumanyira nnyo okitegeera njagala muleete waliwo ekisajja ekiri awo ekyobuviiri ekyobuki Isima sebo oyogera nnyo taata nkukiriza kubanga mulina emimwa mulina wero gyasamya naye mwatwagala mu gyasamye ebintu ebituufu byegirina okwasama era abantu bebasuubiramu ne mugenda ne mwasama nnyo nga temulina nnyo facts anvuma olw'okubanga talina bitabo nga nina ebitabo bino ku myaka gino okitegeera nvudde mu ghetto siina kye nnina naye nga nina influence y'amaanyi nnyo era kino kyekimuluma kyekiruma ne bakama abeera kyekiruma ne full figure kumwenda mwenna abeesimbyewo asinga kutya nze man to beat ninga nze ali mu parliament saawa zino era buli gyayita alina bamugamba Khalifa mbadde sina kuba wadde na kipande naye nga bonna batiitiizi bonna bakuba obupande buli awo ngenda bakubako ekipande kya star akitegeere kuba kati bulijjo kinninda kufuna just card yange ya people power nzigire ku kibiina kya muganda wange National Unity Platform ngera ngenda kukuuma akalulu ndi mulonzi era ngenda kukuuma akalulu kange mutuvumye nnyo naye nina akalulu ndi mukaliyoki naye nina akalulu era bonna ababyogera abo beba abagala okunafuya obuki beerabidde mu kifo ky'oku bandi nsuusesuusa akalulu kange nenkawa mukama waabo gwe baagala nengenda kawo oli omwana Honorable Kyagulanyi omusajja omuvudde muzeeyi Museveni we twamuvaamu dda te wuyo yagadde n'okututeekako amateeka kale kwegamba nange neŋŋamba mu butuufu tumalirize mu industry ani akusinga mu ndongo wano mu industry radio kuba yafa kuba olinga ngamba nti gwe yaddawo mu industry ani gwolaba mu industry tugambe nti entebe radio yagindekera naye nga abantu nina abantu bempa respect Jose Chameleone mu respect y'amaanyi nnyo byonna ebibeera mwagaliza buwanguzi mu Lord Mayor to be mpa abantu nga Irene Namatovu ne Bawe mu generation yaffe ya radio oba bali above bali bansingako naye nali nadduka nnyo mangu nabuuka ebibiina ne mbasanga bagudi naye yabyayabya byonna abasajja bakuba akajika namba 4 ne bayingira ne beesibirayo namba 4 ne bagobayo namba 3 ba big 3 ne babagobayo kati nate ffe otutyanga n'ebyo byonna twabijjawo tebakyalina wadde na namba okitegeera kiringa wona agamba nti saawa zino ogenda leeta Ronaldo eyali owakabe mu 98 omuteeke ku ba Messi kati ffe ba Messi saawa zino Bebe Cool sirinze memanyi ba BBC Bebe Cool Chameleone Bobby Wine tebakyasana nakuba ku list kijje kunze yensonga lwaki ani aliwo essaawa zino essaawa zino gyesula kuba nti Kenza alinamu obuntu obumutawaanya naye the big 3 abaliwo essaawa zino kale kankubuulira amazima nga tuzze mu ngeri gyayingizaamu ssente byakoze ebitali byakunti si byakikadde Eddie Kenzo akola bulungi Shiba okitegeera Shiba David Lutalo abadde akola buki okitegeera nti be bantu botasobola kwemoleramu bantu tasobola nakudda ku TV kumu lwaki bannayuganda balina mentality nti big 3 BBC ekyaliwo ebyo tekyaliwo it's just a myth just kwagala kwegumizaayo mbiri biki before naye ng'ekikulu kiri nti essaawa zino bebalina okukola birala bakope Bobby Wine era kyovola Bobby Chameleone naye yakirabirawo nti kati mbutuufu tukuze tetukyasobola kgenda noonya hiti ne John Black musange era wali mu ruumu nga naye ateekayo kayimba nange nteekayo kayimba imagine okitegeera obadde ng'otwalayo ennyimba for over 20 years lwaki abaana tobawaamu gaapu n'okola ebintu ebirala nabo ne bayisa nabo ne babaako nga ggwe
tweyanze nnyo Khalifa tweyanze nja kunoonyaako Khalifa otugendeko mu balonzi bo bagamba weesudiya bwesudiye eno Lubaga tugende mu babodaboda tubabuuze Khalifa ddala alina amaanyi essaawa zino nze gambye yenze muntu gwe batya eri yonna wansi nti nze amaanyi ge nnina gali nabo tebagalaba gali very scientific okitegeera gatya nti Khalifa abasinga bonna beetunda atekeyo obupande pepepe Khalifa buli omu amumanyi ne bwazimiriza bwati n'aloota bu Khalifa erinnya alimanyi eddoboozi alimanyi entunula agimanyi enjogera agimanyi sayizi agimanyi feesi agikola ki era feesi eyo nebeera wali ku ballot paper nga bagisiize biki era omuntu agikola ki so kati abantu ne mbagamba twawangula dda tulinze kulayira luli twali banafu nga tetumanyi maanyi gaffe naye kati amaanyi gaffe tugamanyi tweyanze nnyo tweyanzege tubadde ne Khalifa Aganaga MP2B Lubaga Katolo bw'amangambye mbwamutya nnyo so embeera bwete bwebadde tweyanza nnyo tweyanzige tugenda kuba tunoonyereza ku luyimba luno tulabe ekituufu ki mwebale nnyo mwebale dda